Butasiima. Omuntu alowooza nti munnaye webanga Moses Radio family yawe yankola bweti. Ne bano bandi nkola bwe batyo. Yatusayisanga nakyasoba nakwogera amalusu gayise no bwe gati. Okitegeera nti abayimbi tebali professional. Muwadde Essawa namu munana. Nzijo from Mayanja aka Mr. Wagwan. Ku embozi mu UG tugusenga bulijjo and ne with call them. Sebo buza kubatulaba. Babuzaako mwenna kansubire gye muli obulamu bugamba butya. Team Bielo kimwe n'abali mu maziga balamusizaako. Abasajja babye banna Uganda bannange. Awo wetuli. Kakati ensonga etulese essaawa zino ensonga ya Alimpa ensonga ya Alimpa okukati mama Fina yavuddeyo nayogera amazima nayogera sente nti sente azikosa family ya Alimpa era ne bali nabo ne babawa emiliyoni yaabwe era n'agamba nti no mama Fina ne yetonda ku lwa Ndugga n'agamba Ndugga nsonyiwa Alimpa ne musonyiireyo manyi ibyo bulwadde bizibu nnyo ne yetonda ne simanyi gwe ensonga no girabota yonna because Ndugga tukana okuyimba oluyimba obusungu alina buyitirivu nnyo mama Fina avuddeyo yajja okuyamba obuyambi naye yeetonze Alimpa kimuteekawa yatuswazizza nnyo nti abantu abasinga obungi abantu bali bakowa okuyamba abantu okitegeera ng'oli ayinza okubeerawo ng'omusanga ku ttale nga akabuziko kezingiridde bwe kati omuguwa oli najja akayamba n'agamba ono abadde agala kubba mbuzi yange okitegeera naye ng'akataasa omuguwa guno guleme kutuga kabuzi kano kati Alimpa kye yakoze kintu ekyokubeera nti omuntu tosiima ekikulu kyali kya bulamu kutaasa so si kya ssente kukaabira we nawulire mama Fina ng'ayogera yagambye nti Alimpa yamubuuza n'amugamba nti Alimpa we wagenda okuperforminga walina ssente mmeka n'agamba nti ssente nali nazirya dda nga nsasula mabanja okitegeera ne bamubuuza mu mmotoka wali olinamu ssente nti ekituufu mama Fina nali sirinaamu ki ssente okitegeera mwenyini yabyogeranga wali mu kusookera ddala nga yakafuna akamanyi mama Fina we yagenderayo kati saawa zino yeekyusa n'agamba nti Ndugga yamukoze eki yamubba ki mmotoka mwalimu miliyoni 3 eza ssente negwe ekkiriza obagaana ezo sho ze bakuba eyo ze bageneyo ne bakuba nsobola okubeera nga zimakinga ezo ssente kisoboka zitya babanga badde ne sho 3 nga buli nga sigazo balance wa miliyoni kisoboka baleke balimba abayimbi bajjayo ssente zino in advance era agenda okugira bwati agamba ezange zimpere ku mulyango ze ziba zisinga okubeera entono ennyo 5,000 7,000 solo kole miliyoni 3 baba ne shows zenga mmeka nga nnya ali yali agenda kuyimba ku shoki tekisobokera ddala Alimpa yatuswazizza nnyo ngaffe abantu ne fraternity yona ya music industry okitegeera nti omusajja akuyirawo omubiri n'akuyamba n'akutaasa mu kaseera akazibu ennyo saawa zino gwoba oyinza okuba oli awo gamba nti oyagala mawulire ogakolera mawulire naye ate olina gwokosa okitegeera naye oba okola mawulire nga gwe oba olina gwokosa abantu tuyigengako nnyo okubeera nga tusiima abantu abeera batuyambye mu kaseera akazibu ennyo okitegeera nti bangi nnyo bali awo mmotoka zamuyitako bangamba negundi yali mu clever gye yayitawo lwaki si ye yamuyamba niyo omuntu neyeewaayo nasobola okubeera ng'akuyamba ate n'ovaayo n'obeera ng'omwogerera amafuukuule okitegeera ebyo tebina gye bikutwala nga gwe omuyimbi era kibeera kigenda kukusuula busuuzi bwe mba ntunuuliddemu ndabira ddala nga kino ekintu kye kigenda okubeera nga kireka Alimpa wansi ku ttaka kyalina okukola kiri kimu tumuwe essaawa ez'okwetondera bannayuganda n'okwetondera Ndugga okitegeera nti Ndugga waali saawa zino munyiivu nnyo nga ye omuntu naye si munyiivu nti lwakuba nti nti munyiivu nti ate nti oba alina gwawala n'obaki naye bino ebyokuyamba abantu tuze tubiraba naye mu bulamu wali oyambyeko omuntu n'omuyambira ddala ng'ali bubi nnyo ali n'amaani ava n'akwogerera ki ebikikinike nti wabbye ssente zange wakoze eki kati gwe kyogamba miliyoni mmeka ze yagamba okubba ze zisobola okubeera nga zigira Ndugga juzi yakuba show wano kalenda nekwata bulungi nnyo omusajja saawa zino alina ssente ze saawa zino si omuntu ali obubi ennyo asobola okubeera ng'akwata miliyoni 2 miliyoni 3 azibba zikutwaleko okitegeera size zigenda okubeera nga zimugaggawaza okitegeera ne kali gwe n'ovaayo wabbye ssente zange wakoze eki kino Alimpa nga bagamba nti
charity begins at home. Simanyi we bakukuliza, simanyi oba kyavaawa, simanyi oba omusingi tegwali gw'amaanyi nnyo, naye yigako okusiimako. Kino nkiddamu nkyogera, abantu muyiga okusiima. Omuntu ng'avuddeyo n'akuyamba, siimako oba olumu. Ne waba atutte ssente, kasita obulamu weebuli. Okitegeera, ne waba atutte ssente, ekyo si ekintu ekikulu ky'oyinza okubeera ng'osookezaako nga ggwe omuntu okulembeza ekya ssente. Ekikulu kyalibadde kyakusiima okuyamba kujja ku kkubo mu mazzi. Okitegeera, ye yandibadde agamba nti kale ne waba atutte miliyoni emu oba miliyoni 2 azitwale. Obulamu bwe buki ky'ekyamaanyi. Nja kukola ssente endala, nja kukola ekintu ekirala, era zijja kukola kinga ziddawo. Okitegeera, negwe omuntu akuyambye avuze emmotoka, omusajja ateekamu bingi. Yavuga emmotoka atuuse Mulago, basokera nakawempe, babajjeeyo, bagenze Mulago, bakoze eki, bagenze mu mochale, ataddemu ssente ze kuba naye yali ava ku show. Bakozeseza ssente nnyingi nnyo, bakusevinze. Awo omuntu omulala yena agamba yenfaaki n'ekyo. Kuba bagamba ali bamuyiseeko n'amala nadda. Okitegeera, omuntu omulala alinnyamu ku kyawa wakati n'agamba menyekera kika ngende nze ndaba ekyange kiri seefu nnyo. Naye n'akuleka n'ajja n'akuyamba. Omusayi gwandibadde gukuggwamu, gwandibadde osaawa osobola okubeera ng'ofiireeyo kuba teri yali amanyi nti oli eyo. Okitegeera, akuyambye, akutuusizza, ate okaaba obuzigo obw'ekirogo nti oli yabba ssente zange, oli yabba ssente zange, okolera amannya mu bulumi bw'oli, oli ali mu bulumi akaaba. Oba alina abamuwubisa kuba n'Abdulmulasi naye yakirimu nnyo okubanga nga ateekawo embeera eyo. Abdulmulasi naye yali anoonya sitanti, yali anoonya waayinza okubeera ng'agirira. Kuba naye already ali ku kikkiriro already. Ye yagamba mbu ye teyagwa. Kati Abdulmulasi banga lyayimbidde akyanoonya okwense mutegeera de masasa mazzi. Atoloza Abannayuganda abasinga obungi bakuta, abantu tebakuta. Abantu tetulina tutusiima. Abdulmulasi yakuba ennyimba eziwerera ddala ez'amaanyi. Ne paka saazi n'akyawanka mu mawulire naye aganoonya bubi nnyo. Okitegeera, aganoonya bubi nnyo. Namulaba awo ng'agira buli video n'agiteekayo ku TikTok awo, nze ndi mubi nnyo, nze ndi mukambwe, mugamba ffe twagwa naye twakoma awo tetwagwa, eyo level gye twakomako. Kati gwe Ndugga oba oyagala okukola ennyo biki ebyo. Okitegeera nti naye ng'omulaba ensonga tagikutte kisajja kikulu, agikutte kyana kito, anoonya we yeesigamira. Bw'oba ng'oli legend nga twamanya nti waleeta backslag ebiseera ebyo nga we wamukuba Abdulmulasi swimming pool, reasoninga nga legend. Okitegeera, tovaayo okubeera ng'ate bano baana bato balimpa ate naawe obeere nga balimpa naawe onoonya mawulire. Okitegeera, naye yalaba ng'akaseera akolwa kuba nti kyagana omukolera, era twamukubako ennaku zaali 2 ku 3. Alalala naddayo gye yava, tetwagala kumanya. Okitegeera nti music gati gwe twetaaga saawa zino Alimpa, olina okubeera ng'ovaayo weetondere bannayuganda, olina okwetondera Mama Fina kuba watatta n'erinnya lye. Yes, olina okwetondera Mama Fina, olina okwetondera omusajja Ndugga oyo. Abasajja abasinga obungi tugamba wano nti abantu tebayamba, abantu tebakola ki, naye nga ffe abantu ffe tuba tweetinga obubi. Abantu ne batuuka ekiseera ne bakola ki? Ne bakoowa. Kati omuntu ng'oyo tasobola kubeera ng'addamu ng'ayamba omuntu omulala gw'asobola okubeera ng'asanga agamba Alimpa yankola kino. Abantu tebasiima. Kati ono naye kamuleke kankole, ajja kunkola eki Alimpa kye yakola ki? Kye yankola. Okitegeera? Naye ng'oggyeko Alimpa yekka neddala ne maama we ne mukyala wa Alimpa nabo bennyini tebalaba kituufu. Ankyengezezzaako begata ku Alimpa nga bogeza eddoboozi limu. Kyengezezzaako okugamba wali eri mu kusooka nti eno famire erabika okuba nga njavu. Nga graphic yatugambye nti nze nina emmotoka emu mu famire. Kati n'Alimpa alabika yakasooka okukwata ku kakadde mu famire. Okitegeera nti balina kubeera nga bapika mwana waabwe ono. Charity begins at home. Omusingi gwe wakulirako era abo bava Mr. Wagwani empisa z'oba olina amanya nti ne mami wo bw'atyo bw'ali. Empisa z'oba olina amanya nti ne daddy wo bw'atyo bw'ali kuba bebabeera bakukuza. Kati mama wavayo na making a strong point nga naye asobola okukozesa nti eriiso ly'omukulu awaddugalayo walaba, ate awaddugalayo walema okulaba omukulu ng'oyo nti omwana wange bamutaasa n'asobola okubeera nga tagenda mu kabenji tafa takola ki, n'olemererwa okulaba ekyo naawe n'odda ku bumiliyoni 2 n'olingiza bwoti babba sente z'omwana wange, babba sente z'omwana wo, omwana wo nga mulamu. Are you okay? Waliwo omusajja atera okukozesa ng'agamba ILLY. You're talking about money. Ng'ogerageranya ne life obitadde ku minzaani, bulamu bwe bugagga. Omwana waawonye Lady Grace yafa. Okitegeera baafa senga bandi
Lady Grace yafa. Ne kati ne ziba bumbi 10 ne ziba bumbi 8 tezikyasobola kumuzza. Oba oli awo nti yali badde asobola okubeera ng'abawo yali badde asiima Ndugga. Nti banaye weebale nnyo wantaasa. Naye yafa ye tasobola kubeera ng'akimeekinga. Omwana we awonye. Naye gwe yasigala ng'oli mulamu n'otaasibwa. Mu kyo kwebaza. Ate obbisa abantu bakuyamba. Okitegeera. Kati senga kati kati senga God forbid senga Alimpa yafa. Tebandigambye nti Ndugga yamutta. Okitegeera yamusaddaasa oba bintu byebyo bikyebyo biti kuba nawuyako era n'ezo stories. Okitegeera bikindu bintu byakugirawo ebiti baali bagize simanyi bikyebyo bityo bisimanyi bintu nabiwulirako ebyo ebya narration ebyo ebityo nti Katonda era yayamba Alimpa na survivinga. Wanira byawo amajambi yagavaayo nti musajja wagize bwoti wayambye naye omwana waffe natabamba bagamba nti ate Alimpa alabika yasaddaka banno lw'enkima. Akakima ako nako kammalako ebyewungula. Gwana akakima munnaye baakagira nawulira manager wa Guni ng'agamba manager wa Ndugga nti akakima baakagira omukulu Niga omukulu Niga yanyumya story y'akakima n'empulira nga nfense yanyumya story y'akakima agamba akakima baakatunira weebati nawe nga kabatunulidde weebati tekalina wadde ekiwundu tekalina wadde ekisago tekalina wadde nenkeera waalwo abaddayo ku site akaseera ako mbakakima bakasangawo tulaba nti eyo enkima yeewuunyisa nti tesese tukawukudduka kugenda mu nsiko epale nnyo enkima zinnaazo eno eri unique nnyo kyonna kyerimu munda obwo Mukama yakola ki yamanyi. Abantu abasinga obungi bagala kulunda mbwa nte kapa busolosolo obwo. Omukulu yasalawo nkima omukulu yalonda nkima oba gwe yeddira ate omuziro tolina nagwesembeera ogogo weddira kati simanyi obaka bakabbiro okitegeera nti alina okurizoninga ng'omuntu omukulu ate si ku Alimpa yekka. Abantu abasinga obungi tuyigeko okusiima bangi nnyo babayambye naye temusiima mwerabirira ddala. Okitegeera ng'omuntu akuyambye n'akuteeka mu ssente n'ogenda ebweru n'okuba ekyeyo bw'otuuka eyo n'omuvaako toyagala kumanya. Bayimbi bangi nnyo bapresenta babayambye ne mutuuka waggulu ne mukimekinga olutuuka ewe mukimekinze ne mubasamba temwagala kumanya. Okitegeera so ekintu ekyo si kirungi nnyo. Twalabako okuwana abayimbi abasinga obungi bayida abayimbi bazze bayamba. Nze nzijukira scenario nagyetegereza bulungi nnyo eya Papa Mesa Kisemakula bwe yabeerawo ku biseera bya Paulo Kafero. From day one Paulo Kafero yatandikira okubeera ng'alwala paka bwe bamutwala ewaffe enkoko njeru okumuziika nti yabeerawo day one n'amuyamba n'amujjanjaba n'akola ki. Tulabyeko abayimbi nga bayambagana Anguma oyo abayimbi babeerawo bangi nnyo Evirinira gwa abayimbi bamubeereddewo bangi nnyo naye kwona Alimpa kati awo boddamu n'ofuna gundi endala oba ekintu ekirala kyona nga kikutuuseeko nga kyekuusa bwe kityo n'addamu n'akifuna anti kati ebyo byayogera tajja kulabayo wadde n'omuntu ataani kyekiringa ddaka kati abayimbi abamu batya okwenyigira mu by'okusonda amabugo tulaba nti baliisa Balamu amabugo kufa kwa Moze Radio family ya Moze Radio yamuliisa amabugo okitegeera naye ng'ate omusajja bambi yayiwawo ki omubiri kyali kiremye abantu bangi nnyo ye n'avaayo n'arepresentinga naye olumaliriza olwamala ne bamubbisa ki amabugo ekintu ekitali kirungi ne bamuswazaswaza okitegeera. Kati n'endala Alimpa alina obulipo bwe yeekubanga ye mu kusooka statement zirizi yagamba Mama Fina yali ayagala Mama Fina amuwe ssente ategeere nti talina amuwadde n'ekikumi ayagayagga okitegeera. Kati ayagala okukyusa lipooti yeerabidde biri oba bamukuba kalifomu n'amugenda ku mutwe simanyi yalabika obubi ali ku kitanda amannyo gagize ayogera mu kamera va mu kamera wonna okitegeera ali wali ayagayaga londi oyo yagira bwate bakusunga era Alimpa simanyi musajja wa mwoyo. Abawagizi ba Alimpa kibalekawa abawagizi be ngabbe omuzanyo guno gubakubye oba yali anoonya mawulire oba yali anoonya ki kibakubye
tosobola kubeera nga wafiiriddwa Katonda akubiseko akasubi bane tuddemu kaako obuntu Katonda akubiseko akasubi abantu be bali nabo mu motoka abamu bafudde go survivinze obaddewo omuntu akuyambye omumanyi eyakukwata ku mukono n'akujjawo n'akuleta paka mu ddwaliro omumanyi akuddusiza bangi nnyo betulabye nga tebatusobodde na kutuuka mu malwaliro lwakuba tewali ntambula ne bafiira mu makubo okitegeera bafiiridde mu makubo yagamba naye senga baali badde bamuyambyeko bambi bamuddusako mu ddwaliro osanga mukama yandibadde akola ki yandibadde ataasa oyambiddwa kino kiraga bukopi bufutubuzi oba buyita bufutubuzi obwo butasiima kinagamba kiri nti abantu abampi begendereze nnyo omuntu omumpi abantu abampi sebo kuliko abampi abatulaba kale abawanvu kale nabo abantu si bonna mu kwetonda kuno olowooza Alimpa eka yalina okwetonda oba je ne famire ne mukyala we kubanga nabo ensonga no bagibaddemu nnyo n'abudumulaasi waako omukulu Alimpa alina okwetonda first family yonna omukyala bonna balina okubeera nga beetonda beetondera omukulu Ndugga munyiivu nnyo okitegeera tebalina kwetondera Ndugga yekka ne bannayuganda engeri kamera yesobodde okubeera nga zibatuukako bakozese kamera ezo zennyini beetondere mu kamera sikujja mu buntu nti wa Ndugga twakusiba kuba olwedde stories bazikoleranga mu kamera oba oli kuttata n'erinnya ly'omuntu kati oba bakozesa kamera okuttata n'eryo era kozesa kamera oddemu weetonde bakozese kamera zennyini zebabadde bakozesa baddemu beetondera eggwanga nti banna ekyali bwekiti omukulu oyo teyakola bwati ne bwati era tusaba kutusonyiwa simple and precise and brief bw'aba akimaliriza ekyo agende mu studio akuba oluyimba nga lwebaza Katonda kati nze muwa platform ayimba oluyimba nga lwebaza Katonda weebale kumponya kabenje weebale kumponya accident wadde enkima yange teyalama naye byonna byewakola wadde yabula kale wadde enkima yange yabula naye kibumba nkwebaza okitegeera kati kyaba alina okukola ekyo ate andigala kitazale ne mu luyimba era mulina okuba mu Ndugga naye amuteekemu bonna abateekemu kuba kati omusajja amukubyemu tune lwakuba nti kye yakikoze yagiyiyiza bulungi tune tegenda ku muntu nga ye generalizing okitegeera nti ye engeri gyawandikamu Ndugga engeri gyawandikamu ekalamu ye yakikugu nnyo okitegeera gw'omanya nti kino kinkwatako kite kinkwatako kino kyange obubaka bwagenze wange okitegeera gye bugenda yonna gye busobola okubeera nga bugenda kati aveeyo yeetonde baba amaze okutwetondera akola oluyimba lwa gospel olwebaza Mukama Katonda okumuwonya amale addemu atukubira ennyimba ze nga wabadde azikuba akirininga erinnya lye nga y'omuntu awo abawagizi be kati abo badde ku side y'abawagizi be awo abawagizi bajja kuba abaweeseza ekitiibwa eri bano abalala abadde bamuwagira nga batandise okumwagala kuba nze naye ntandise okumwagala mu kusooka litomwagala nze ngenda njigirira mpola mpola okwagala omuntu si papa mpola mpola kati nali nzigirira nga amwagala kati ate wano yagwa kabenje bambi ne mmusaasira abambi agudde kabenje biki kati ate ngenda okubeera nga ayongerera ddala okumwagala n'abyonoona ne ngamba kooti ate kati otono mbangula ntya okitegeera kati okuddamu okubayinga laavu yange eyo kyabakola kiri kimu aveeyo yeetonde okusevinga abantu abalala bagenda okubeera nga bayitako mu makubo nga bafunye obubenje okitegeera nga bafunye obubenje babayiteko obuyisi omusaayi gubaggwemu kuba abantu bagenda tuka ekiseera nga beekyaye nga tebakyayagala kuyambira ddala okitegeera kati eyo side agisevinge eyabo ne bano bennyini abayamba naba abongeremu amaanyi nti musajja waba yavuddeyo naye yeetonda n'akola bw'ati bwekityo bwe kiri essaawa muwadde 48 nga yeetonze bw'atakikola anti ekyo bayita seducing bw'atakikola nga ffe abawagizi tugenda mu boycottinga do you know to boycott mugenda kunga bannayuganda tugenda kunga bannayuganda oba twekalakaasa nekyekalakaasisa ekyo nnyo
gwe bagambye ekinyiza omuntu kiva wala nze osobola okunninyako wano Kagere nenkungakunga abantu awo ntya nninya Akagere juzi bakubawo omuvubuka awo talina kyeyali akoze awo mangu awo nti bannawulo nti aye bagenda okumanya luvannyuma nga talina kyakoze okitegeera kiba kintu kyangu nnyo awo tugenda kwekalakaasa nti bannange Ndugga mu boyikooti gwani Alimpa ebivulu by'abaana babonye emwingira mu bivulu bye okutuusa nga yeetonze kyangu nnyo promota temugeza kumuwa bivulu okutuusa nga yeetonze yes kuba ezo si mpisa za mu bantu wobanga wakuzibwa nga wakuzibwa bulungi nnyo mu family etegerekeko bulungi tosobola kuvaayo no raising statement ng'eyo kale kitegeeza nti Alimpa bw'aba akoze ekintu ng'ekyo nti ne family amaze radio no balina okuvaayo beetondera ebbalamu babeera balina okuvaayo beetondera ebbalamu kuba n'ebbalamu kyeyakola naye era batatana era kyova olaba ebizze bibaawo awo yabivaamu yava mu bintu by'abayimbi yabikoowa lwa nsonga eyo nti abandi badde bayambibwa ssaawa zino kuba waliwo ivirinago yakuba omulanga nakuba omulanga abantu basobola okuvaayo bayambe naye nga bewala bintu ebyo nti yabadde mu ssente zaalagwe yakuŋŋaanyiza mwavudde mu bweziti akatale kayabbye bweziti bayiri family mukyemalire ekintu kyammwe okitegeera naye nga banzizze ne ssente zandiweze naye bantu butasiima n'atandikoze statement eyo nti oba ivirindagu yandibadde agamba nti oba ye teyandikikoze omuntu alowooza nti munnaye webanga Moses Radio family yaabwe yankola bweti ne bano bandinkola bwe batyo so kambidde ebbali ate n'ekirala Alimpa yeefiiriza bantu bangi nnyo abandi badde bavayo bamuyambe ne kati okumuwa obuyambi mu ddwaliro okitegeera kati ekyo yakyefiiriza ebiseera ebisinga wenkungira abayimbi abasinga obungi okubeeranga n'abantu aboogezi okukola ekikino nga muli so professional oli mulwadde kalifomu akuli ku mutwe okyali mulwadde oli ku kitanda bannamawulire bakutunuzaamu kamera oyogera biki omulwadde oyo raising statement ki biki byogenda okwogera kyomanyi okukolwa ogwakabenje wawunga ovaayo oyogera bintu tebikwatagana oli mu kamera otunula oba tumusaasire lwekyo ate ekya kalifomu ate tujja musaasira ye mwana muto tumusonyiwe lwekyo olwokuba nti ki n'atabula ne mukazi we bonna yabatabula bonna babakuba kalifomu okitegeera oluusi si kalifomu kyebakola bakimanyi naye kyeŋŋamba abayimbi muyiga okubeera nga mubeera n'abogezi kintu kyangu nnyo bw'oba kati ng'oli mu mbeera ng'eyo omuntu asobola okuva naleete nga nagamba naye Alimpa tali in position kwogera nammwe essaawa zino okitegeera naye kyabadde ŋŋambe mbagambe nti ali well and good era obulamu bwe buli bwe buti abasawo ennaku z'omwezi bweziti bagenda kubeera nga batusiibula okitegeera yo muntu ali professional naye ovuddeyo oli mu kamera olina kamera olina biki oyogera n'enkeera bwe bakukeererako bano bannamawulire abasinga obungi basunzi bakunoonyaamu bo we bakolera nga bba abantu bakukubye noonya mawulire okitegeera era olumala ofuna eggulire ng'akwata limo gundi ye kamera ye sitandi ng'ajambusa waggulu ne kabbaga ke ng'afuluma mu ddwaliro ng'akulekayo ng'akola mboozi sitole ng'etambula vairo olwo neekukuba ekumalawo okitegeera nti muyiga okubeera professional nalabyeko omusajja Gravity omutujju ng'akaaba amaziga ebyo si yandibadde abikola yatusekisanga anakyasobola nakwogera amalusu gayiise eno bwe gati okitegeera nti abayimbi tebali professional malusu gayiise eno bamugamba sangula amalusu gali eno ayogera woba olina omwogezi awo avaayo Fina agamba naye omuyimbi wange Gravity tali in position to talk with you naye tuzze wano okukola lukuŋŋaana luno oba bannamawulire okwogerako nammwe tubagamba nti ensonga ze twayogera ku luli eri nti abayimbi bwe bati ne bwe bati tetubasinga omuyimbi wange akiriyalinze n'agamba mu musonyiwe anti kakati katolo w'amawulire abaakola kubanga abaagala Gravity omutujju ennyini nga yeeyogeredde ekigambo sitole bwekola ate ebeevuddewa Joel Osonyenyi bw'ayogera obubaka buba buvuddewa
Wakyagulanyi Sentamu okitegera era tuba tumanyi nti obubaka buvudde wani Wakyagulanyi okitegera nti spokesperson bwayogera bubaka bubeera buvudde above era bwajja bwati asoma ekiwandiiko nagamba naye Alimpa yaŋŋambye mu ddwaliro gyali bamubanja obukadde buna naye asobola yenna ajja tuyambeko bajja kujja abantu bajja kujja tali mu mbeera nnungi za kwogera kubanga ajja kuba akyayogera bwati obukadde buna agambe Ndugga yanziba miliyoni 3 abitte okitegeera abitte atane byonna abitte so aveeyo awe spokesperson bane abantu abasinga obungi batamanyi ekyo senga music waffe ne business affairs senga zitambula bulungi nnyo tubeera n'abogezi tunulire board ezo zijja zitambula nti president wataba speaker gundi abeerawo vice president namukiikira mubaka oba saaba minister Nabbanja n'ayogera nti oluusi Nabbanja waba president nga yaweereza obubaka obuswaza Nabbanja obiseera bisinga yaswala okitegeera kirya Nabbanja eno wansi oli yasigala nga yeekuumye so kibalina okukola ekyo toyanzeege bali nnyo balidde ddala naye nga ndi munyiivu sigo weka naye kale Tumuwadde Essawa 2 mmeka Tumuwadde Essawa 48 sigenda mu 24 48 akozese kamera zennyini bakikoze banaganda mubakunzi abawagizi kunga Uganda enkaaga kale Fine Fashion Store ku Dikesite Plaza awo be batwambaza bulijjo agenda ofune engoye za kabibu bali ku Dikesite Plaza awo makindye nga wakava ku mubala katuukawo ebyambalo ebya kabibu ebiri engoye z'abakyala n'abaami ava ku mubala katandika kubirikirira ensambi wakatikati awo ku mukono ogwa kkono wali zimbe bakita Dikesite Plaza okuli Fine Fashion Store wa masa uduka wiriri genda ofune engoye ennungi ez'abaami n'abakyala ngato biki byonna ate Fit Club kikuche busabala awo tubeera nga tuota ku muliro mu steam mu sauna jacuzzi jacuzzi atendala massage abeerawo bulungi nnyo aerobics gym byonna agendawo osobola okushapinga osobola okubanga odduka ng'ogamba ng'okola mu physicals okufuna obulamu obulungi byonna bwe biri awo kakati bo bali ng'okava ku Sherokazi ku Kyebusabala ng'okava ku Sherokazi eri ku Kyebusabala awo kati ng'okava ku Sherokazi bo tulenze Kyebusabala oyise ku Sherokazi otambulawo katono olwokalinene ku mukono gw'ekyengulu nali ku mukono gw'ekyemmanga teri ku mukono gw'ekyemmanga wali Fit Club mukalina waggulu wali Fit Club so genda wofuna embeera ennungi side awo ekifo kiri executive omanyi mulimu ebifo bwe bityo bwogenda nga waliwo abayaye bangi nga bajjudde bakwesittaza bavunaanyizibwa waliwo enkola zaawo kwegamba nti abantu bavunaanyizibwa babeerawo so gendawo kiringawo okoomuze ku birowoozo bagiyita Fit Club side awo ku Kyebusabala mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan with Cowden